Grace Aziko enzalwa ya Luwa Gumbi wa muganda we Baroyo Miria abere Nambole bweyogerere olwa mutabani we Gilbert Andama nga kitaawe yamutomala Livingstone Seninde kyokka mutabani ono abanja nnyina kitaawe wabulanga naye agamba tamanyi mayitirege. Azika yogedde engeri gye yasinkana mu John Kasumba kitaawe w'omwana ono era ebiseera ebyo ye Aziko yali akola mu woteeri Arua. Tata we abadde akola mu BAT mu Arua mu West Nile. Tata we bamuyita Kasumba John, brother we bamuyita Luja Henry, omwana alina ye Livingstone Senende. Abadde akola mu motoka bamuyita Mukama Wakisa Transporters. Okusinziira kwa Aziko, Kasumba yali akolanga dereva mu kampuni yali egula n'okutunda tabe ya BAT mu mwaka gwa 1996 era bwe batyo bafuna ezzadde mu mwaka gwa 1997. Nafuna naye olubuto omwana okuva 96 omwana kati akuze, omwana ayagala tata we. Okusinziira kwa Aziko, emirimu gya Kasumba we gyagotanya yasindika muganda we Henry Rujja ano n'Aziko ne mutabani we kyokka kitaawe wa Aziko n'akalambira ng'agamba ye tayinza kuwaayo muwala we ne muzzukulu we. Nze n'agamba sisobola kujja eno mu Kampala kati omwana akuze, omwana ayagala tata we, omwana kati alibo butagala kwogera nanje. Aziko yeekokodde kitaawe yamusubya okujja e Buganda okuleeta omwana ku kika wadde nga yamusomesa era n'afuna omulimu kyokka kati amubanja kitaawe gw'atamanyi gy'ali. Omwana n'asomesa omwana akoma ku senior 4 kati akola ali bulungi akola naye abanja tata we agambe nga silaba tata we agenda mudda. Alaajanidde Kasumba bw'abalaba amawulire agataliiko nfuufu amunoonye asobole okumulaga mutabani we. Tata we oba gyali oba taliyo simanyi, oba nga taliyo oba abantu be gye bali banoone omwana zaabwe. Bayolo mukulu wa Aziko agamba nti bakoze kyonna ekisoboka okunoonya Kasumba ne Rujja nga buteerere ne babalaajanira okujja okulaba mutabani waabwe. Mwami waffe Kasumba John wonna wooli tudduukirwe omwana wazaala naffe omwana oyo mu 96 wali Arua ng'okola mu BAT. Kizibu ekiriwo omwana tatuwadde mirembe. Singa owulira ddoboozi no waakiri tusindikire Luja Henry, waakiri tusindikire omuntu yenna. Gilbert Andama nga kitaawe yamutumalya Seninde ku lukomo lwa simu agamba talina buzibu bwonna na nnyina nga kyamwagaza kimu kyokka kyakumulaga musajja gwe yamuzaalamu. I don't want to talk to my mom and I don't want to talk to her because I don't want to talk about my bed or my place. I will not continue doing anything with her. That one I cannot do it. James Magala yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.